Medard Lubega Sseggona akalya amaggwa. Njagala okusaasira abantu bonna abakoseddwa mu nteekateeka eyo. Naliwo nga tukola etteeka lya Public Order Management Act. Etteeka lya Public Order Management Act mwalimu akawaayiro ak'omunaana akaali kawa poliisi obuyinza okuyimiriza enkungaana. Yes. Twakakayanako nnyo eyasinga okutuwanguza, in fact kajira ku stage ya recommittal mwabaddeko mu parliament mumanyi recommittal nti nga tumaliriza omuntu naga close eno akawaayiro kano nkakomezaawo mu ddiiro tuddemu tukakubaganyeeko ebirowoozo. Mwami mama Mbabazi yakakomyawo ne tumugamba nti kamenya mateeka kubanga omulimu gwa poliisi si kugaana wabula kulungamya. Mulimu kati ako Constitutional Court yagamba kafu era ne kasazibwamu. Yes. Era Constitutional Court nerungamya mu musango wa Honorable Muwanga Kivumbi na Attorney General nti obuvunaanyizibwa bwa poliisi kulungamya terina buyinza bugaana wabula kyetwalekamu kyetwagamba nti kiri orderly okutegeeza poliisi nebanga ekuwa obukuumi n'okuteekateeka kugamba ensonga ki poliisi zeetera okuwa nti ekifo ky'oyagadde okubamu olukuŋŋaana tekisaanidde kiyinza okutataganya abalala. Kaakati waliwo poliisi kyetera okwekwasa nti ffe tewatutegeezezza. Katusooke ku kya Julius Mucunguzi. Ekyamazima Julius Mucunguzi mutuufu nti bo ng'akakiiko k'ebyokulonda bavunaanyizibwa okutandika nga mumaze okukola harmonized program ne mugamba nti gundi ajja kubeera mu kifo gundi ku lunaku bwe luti. Gwe candidate Bamwine, candidate Lubega, candidate Kulaije ku olwo mu muluko ogwo gwe togendayo. Yes. So bo ng'akakiiko k'ebyokulonda babadde tebannabakutta. Naye tekitegeeza nti akakiiko k'ebyokulonda bwe kaba tekannaba kubata temukuba nkuŋŋaana temujaguza nti kandidate waffe akoze eki yeewandiisizza. Amaze okwewandiisa. Nze nalinako lumu abagenyi ewange ekyamazima yali Thanksgiving. Kwebaza. Bwe bamala okuvaayo DPC eyali ensangi mu kiseera ekyo nankubira naŋŋamba n'otankubira kakati bakama bange bannyombesa bandi bubi ti olukuŋŋaana lwakubye mu makaago terwafubadde mu mateeka. Nemuga yiisebo mu maka gange ti Thanksgiving ti teyabadde mu mateeka. Nemuga yabadde mu mateeka kubanga nze nga nannyini makaago nagikkiriza era nze nagitegese naati mwabaddeko ab'ebyobufuzi. Nemuga be bantu b'empangaala nabo gye mikwano gyange. Nemuga kakati omwawule nga tomwogeddeeko Bishop yakulembeddemu okusaba nga bo tobwogeddeeko. Nemuga kati n'ab'ekika kyange nabo bamanyi nti w'ekika kyange bw'aba ebyobufuzi simuyitenga mu maka gange. Kakati waliwo kye bayita parroting. Waliwo akanyonyi ke bayita parrot. Enkusu. Waliwo okukusula. Bannaffe ab'ebyokwerinda balina ensobi bbiri ze bakola. Ekisooka kwe kukusula. Ekyokubiri kwe kweyingiza mu byobufuzi ebyaffe ababakulembera. Ojja genda okwesanga mukyala wange Farida Nambi olw'okuba yabadde ayambadde yero waliyo wa poliisi ng'agamba ayambadde yero taba na musango. Kyova olaba nti osobola okutataaganya entambula abalala n'obayimiriza Farida ayitewo. Kiryoke kiri in order. Okuyimiriza abalala ono ayitewo. Nze sikirinaako mutawaana lwa nsonga. You see, Honorable Kaddu Mukasa, mu nsi tutambulira mu inconvenience. Ne bwe mba nga nvuga mmotoka ku lwange nga nze ndi ku main, omuntu ayingira ekkubo nnyimirira ne muleka n'ayingira olw'ensonga nti ffenna abali ku main bwe tutamukkirize kuyingira yagenda kusulaawo. In fact bw'ogenda mu nsi nga e Bulaaya atali ku main ate gwe bawa right of way
Ni teba right of way mateeka. Right of way mu common sense y'aba road users abakozesa oluguudo. Mukobuntu. Nolwekyo obanga oli asumuse kumwe n'agamba nti nze okwesimbawo mbakulembere. Ndi nominated candidate nze okwesimbawo mbakulembere. Mumwe ka space ako katono nnyo. That time is very small. Okutuuka okuleeta akajjagalalo ba Farida Nambi tesija abamu oli wa DP oli wa no program wa NRM kangende muzize aleke kuyitawo. Nze lumu nali nve Masaka eyo mu kooti. Mutabani wa Gundi yali agende Masaka eyo nga ayagala kukubayo olukuŋŋaana lulwayo lumenya mateeka ku bwalu. Mutabani wa Gundi yani Omukadde w'Entebbe mulirano waffe. Mukama wono kale kangambye gye n'omuhozi Kanyarugaba yali agenda Masaka ng'alinayo olukuŋŋaana lwategese. Bannyimiriza okuva ekako. Okay. Nenyimirira nembala ebbanga lye nandibadde nga ntuuse e Buwama ninga nkyayimiridde ku mabbali. Abannyimiriza tebaali basirikale wabula abantu be abaali bavuga nga badduka bwe badde eno bwe beetala bwe bakola ki okutuusa lwe yatuyitako n'emmotoka zonna. Singa nawalaza empaka n'entomerako omuntu omu ne Kampala sandituuse. So zekyo clearingira Farida Nambi sikiinaako mutawaana. Naye mu ngeri y'emu njagala kubuuza amagye ne poliisi kyandibasojjeeko ki? Nalukoola mbadde ndaba bu clips abantu be yali atambula nabo nga tebawera na 100. Kyandibasifiiriza ky'okumuleka n'ayitawo n'agenda bamuleka n'agenda gy'agenda. Nakuba n'olukuŋŋaana kati singa kyaggwa dda nga tetulina kifaananyi kyonna kitwonooneseeko nga eggwanga. Naye omusajja baamukwata Nalukoola n'obwannalukoola ataweza na hafu ya kilo zennina ne mumuyungulira joint anti-terrorism JAT ne bajja ne waya z'amasannyalaze okulaga ekintu ekiri premeditated solido z'amasannyalaze. Ekisooka bulijjo tunoonya abantu ababba waya z'amasannyalaze nga tetubalaba beetadde ku kamera kubanga ezo solido za umeme tugulangule. Kakati twazudde abazibba okuzijja mu kibooko. Ekyokubiri ne mukuba abantu mu bifaanana bwe tebali armed, they are subdued. Buba kufunziza ono amanyi bano bonna bamanyi nti ne bwe luba lutalo omuntu kasita asuule mundu bwe n'awanika mu mateeka g'entalo oyo tokkirizibwa mu kuba ssasi. Mbirabye ku mulembe guno omusajja gwe bagamba yali agenda okuttawo ne Bonnantaba ne bamuttira ku mpingu. Mbirabye ku mulembe guno ne byali ekamwokya abantu bemugamba nti babadde bagenda kubba banka mubakutte bali ku mpingu ne mubakuba amasasi. Ne kireeta n'abalowooza obubi okugamba nti actually kirabika buno obubbi mwabadde mubumanyiiko wabula kati kye mukola mutta bujulizi. Baakwata omwana ow'amawulire ne bamukuba solido omutwe okugukuba ogumalawo. Eryo eriiso terigenda kuddamu kulaba. N'obuuza kiyambaani poliisi agikomandinga mu Kampala eyandibadde yeemulugunya nti Nalukoola oba oli awo teyantegeezeza nti agenda kuba olukuŋŋaana. Yagambye abo tamanyi ngeri gye bajjamu agenda banoonyerezaako. One last question. Nalabye omwogezi wa poliisi ng'agamba nti Nalukoola kye yagamba nti yawandiikira poliisi ne bakkaanya nti kikyamu nti alina kuwandiikira IGP. Kyasigala still ne bwe mbeera ndi Kisoro mpandikira IGP alina kumala kunziramu siwandiika through the DPC the RPC. Naye nze ndowooza nti tuteekemu n'amagezi naddala nga tuwogerera ebitongole. Ono omwogezi wa kitongole nze nali omwogezi w'Obwakabaka. Bw'oba tonnaba kuwogera bwe nali ntendeka baga bw'oba tonnaba kuwogera sooka olowooze. Number one, mu tteeka eryo bwe twali tulikola twagamba IGP oba authorized officer. Kakati nga kiri eri IGP okuneeminga authorized officers. Omusirikale kabeere asembayo wansi mu rank. Mubayita abapoliisi batandikira constable.
bwanyimiriza naŋŋamba nyimirira si lwakuba omuvubuka oyo anyimiriza ayinza okuba nga mumpi okunsinga, mutono okunsinga, musiiwuufu okunsinga. Yunifoomu eyo gy'aba ayambadde, ofiisi y'eggwanga eyo gy'abeeramu yeeba ennyimiriza. Kaakati bwe kiba nga oli yatuula n'atuula n'RPC, kubanga nange mwami Kituuma namulabye ng'ayogera, RPC gwe yawandiikira gwe yayogera naye si alina okukola ki okumukkiriza ti RPC namugamba it is okay, yavunaanyizibwa ku butebenkevu bw'ekitundu ekyo ku lwa Inspector General of Police. Yes. Bwe mutegeeza nze nkitwala poliisi etegedde. Yes. Kakati naye ekibuuzo kiri nti kati ye RPC gwe yakkaanya naye ye yakubidde abajja ati n'abagamba nti waliwo omuntu gwe nakkaanyiza naye teyawandiikidde Inspector General of Police. Tukitwale nti it was a set up, nti nayogedde n'omukungu wa police. RPC is a very senior person in police. Nze ndowooza nti Kituuma kye yandibadde akola yandibadde ayogera olulimi lwe lumu n'olwa commandant we lwe yayogereddemu. Actually twandikitegedde nti batulimba naye ne bw'oba olimba limbisaako ku magezi. Ono mulimba ow'amagezi agenda n'ayogera ne ngamba tukulayi gy'atulimbye. I take that as a compliment. Kituufu oli w'amagezi naye kituufu oli w'amagezi naye ng'olimba ne mungamba kulayi gy'atulimbye naye ataddemu decency, ataddemu okutegeera. So nze ndowooza nti kyabadde kyamu naye kale Stephen assume talina nagwe yategeezezza. Bw'otusanga nga tutambula otukuba miggo ate kati osazeewo tu dispersing tudduse tukuviire tugende. Omusajja agaye kale kaninye boda nveewo w'otanjagala n'omusika n'omuwalula ku kkubo ku korasi. Nze ndowooza si kyamagezi. Tuleke kuteekawo naye kamalirize na kano, tuleke kuteekawo mbeera etulowoozesa nti eno warning nti baayagadde kututegeeza nti akalulu kagenda kubeera ka musaayi. Geno kulayi gyenzezewo Otyo ku security wentuukidde nga bwe kigwanidde. Jaati yanonye ki mu kalulu ke Kawempe? Abatamanyi Jaati Lawrence bonobo balabye onobaleeta abasirikale abambala ebiddugavu ne kati ennaku zino n'ekirala ky'ojja otubuulira lwaki mujja okukwata abantu. Twasooka kubalaba nga bazze okuzingako kkooti Black Mamba we babayitira ebiseera ebyo. Naye Jaati bajja nga bataddeko ebikookolo, kankozesa ekigambo ekyekyangu ng'ababbi, kuba ababbi be batera okujja okunyaga nga bataddeko ebikookolo. Ekisooka security y'eggwanga lwaki egenda okukwata abantu nga yeesibye ebikookolo. Ekyokubiri, Jaati abatagimanyi omulimu gwayo erwanyisa batujju, bagiyita Joint Anti-Terrorism Task Force, be balwanyisa abatujju bonna bwe babeera mu ggwanga. Akalulu ke Kawempe wabaddeyo nomination y'omutujju. Katutandikire ku ebyo ebyo. Gravity omutujju teyakabaddeyo. Naye Honorable Kaddu, Sebo I don't think you are fair to me. Kubya security siri fair ku Election security mulimu gwa poliisi gwenyini oyikozesa ekigambo joint. Joint Anti-Terrorism Squad. Kitegeeza Amagye mwegali, poliisi mwegali. webali nnyo omulimu gw'e Kawempe gwabadde gwa poliisi. Poliisi talinamu bajaati gwenyini gwokyogedde. Kati lwaki obimbuuza? Ekyo tolina answer. I'm not responsible for the election security except general elections zetubeeramu fembi ne by election in a constituency. Lead agency, operating agency is police. UPDF ogwayo kiyambi, kati kiyambi toyinza kumuvunaana main. Nfuna bulungi sebo? Esebo. N'olwekyo eyo tolinayo answer. Kangende wa office of the president eyo tajja kugamba talinayo answer ku nsonga y'emu baabo balabe oyo y'omu ate nani ono
Okay, nomination day eyo byebyo byabaddewo. Abo bali mu biddugavu bakwata batujju oba balwanyisa batujju. Miss Office of the President. Kawempe wabaddeyo abatujju bano mu gundi eyo and secondly nopu kibiina ky'abatujju. Honorable Kaddu olwaleero nyina omukisa nti mwena buntudde nabo either muli babaka ba parliament oba mwaliko ababaka ba parliament. Yes, okuviira ddala ku oli agatta bingi Honorable General Craig. Byonna otera obimalayo. Kati ekyo nikinyamba waliwo ebitongole ebikuumaddembe babiyita intelligence services. Buli mwaka parliament ebiwa sente, omulimu gwabyo gulabika ng'omukalubo naye ate mwangu. Intelligence kwe kuba nti Mwami Kaddu bwakeeredde yatambudde naani, yatambulidde wa, yayogedde ki, apulaninga kukola ki. Kati bwabaawo obubonero bayita early warning signal nti Mwami Kaddu wadde yazukuse ng'agenda ku BBS naye n'ekibinja ky'abantu kyeyategese wali bweru awo bajje balumbe BBS bagyonoone. Ojja kulaba DPC ng'akugamba tumanyi nti olwaleero Saturday obeera ku BBS naye olwaleero tojja kubeerayo. Nja kusaba okyanguye kituuke ku nsonga y'Ekawempe. Lwaki ate nze mbadde ngenda leero ojja kusigala ewuwo what they call preventive arrest. Oba ne bajja nebakuwa amagezi nekuba intelligence obuliwo. Kyova olaba electoral commission Abantu tuleme baleka nnyo bali bokka tugende nga tugattamu. Njagala okulaba information security gye yafunye ku Nalukoola ereeta abajjaati. Nga bwe babadde banominatinga abantu abo buli omu bamuwadde ebbaasa guidelines ngeri banata intelligence led operation. Nti ekikwekweto ng'ekyo kyagenze kukolebwa nga kisinziira ku bubaka bwa intelligence obuliwo. Kyova olaba electoral commission abantu tuleme baleka nnyo bali bokka tugende nga tugattamu. Njagala okulaba information security gye yafunye ku Nalukoola ereeta abajjaati. Nga bwe babadde banominatinga abantu abo buli omu bamuwadde ebbaasa guidelines ngeri banaconductinga campaign zaabwe. Ku olwo baabagamba buli omu aleeta abantu bameka basatu. Kati outside where they were being nominated era electoral commission tevunaanyizibwayo kubanga yabo okufuuka bakandidate baabwe kwali ku olwo nga balina olwokutaano which was yesterday bagenda kutuula baharmonizing program za campaign era bakimaze. Now the question is going to be Honorable Nalukoola ng'ateekateeka emikolo gye buvaawo yali alagawa ku kisaawe kya Mbogo. Exactly. Nze mbadde wa mukisa nnyo n'ebintu bino ebyokwerinda. Honorable Sogoni Kirungi from the word go abadde mu opposition. If I was them nandibadde opposition wa Lulango nandibadde ngamba let them die in their own film. That's what I would do. Nzije ntegeeze poliisi tukunaku weruti nyo bumva ku nomination n'olukungaana wano era ngenda kutambula bwenti. Mr. Bamwino olinga atugamba nti kino jaati yakikoze kutaasa Nalukoola n'abantu be. Siboka even the public. Wabaddewo obuzibu obugudde Kawempe. Kati information intelligence information sigiina. But there must have been intelligence
eraga nti okutambula okwo kujja kuba kwa mirembe myereere era bano balooya bakimanyi nti eddembe lyange werikoma eryomulala weritandikira Segona weritandikira mangu nnyo kankugattireko kamalize na kano ekitundu ekyo akati kiri mu campaigns balina olukiiko baluyita district security committee activities zonna zigenda kukolebwa zigenda kuba nga zikolebwa in terms of security district security committee yevunaanyizibwa. I would be interested to hear district security committee yatuula bweba yatuula okutegeeza kuno bakukola oba tukwakolebwa. Tulina challenge obona yakyogeddeko nti abawagizi baffe tugenda nitubazimbamu obwana lukalala notamanya how they are going to behave. Ekisinze nkyogedde okirowoozezaako kale kwange twalanga tulwana ku TV aliwo nansindikidde esimu wawala nkolaba ku BBS ze wobeerawo nda sagala kuvaawo. That's my fun. Kati ekitegeeza kinjogera wano tajja bamwine yakyogedde. Tulina obuvunaanyizibwa ng'abakulembeze okulaba nti abantu abatukirizaamu tubawa ebigambo ebitabatwale mu kumenya amateeka ebitabatwale mu kukondagana ne banaabwe. But we have a challenge politically. Ate manyi abakola ssemateeka kino tebakirowoozaako nti time is going to reach mu Uganda osanga omuntu ng'agamba mu poliisi nti sebo nze nteekwa kuyita wano by 1995 tibyalowoozebwako. Walaka video banakakuwadde ndowooza ak'omuserikale w'omupoliisi babadde babiri omulala armed omulala atala armed niyo sebo oba balina babadde bagenze kuba ndowooza omuntu yakutte bw'ati omupoliisi n'amukwata jeeke atala armed kati onala armed agamutte nagaana kati weyagaanye oli n'amukuba ekigaala ky'emundu yatadde ono nagenda nomuvumbagira omusajja ayina emundu ate ng'essasi li mu kyemba natunuulidde omuntu ningawo katono nkomyawo ekawempe nti wembadde njagala okufunza ebyo byonna obyogedde. Nalukola was arrested ne bamutwala byewalabye adduka ali ku pikipiki ne bamusikako ne bamukuba wansi ne bamussa mu drone ne bamutwala ku poliisi ekawempe naye yateereddwa nga tebamuguddeeko yadde layini emu ey'omusango. By the way ebintu ebimu mubimanyi omanyi nti oyinza kukwatibwa ng'ekigendererwa kyakulemesa okumenya amateeka g'obadde genda kukola ne bakuleka ne bakuta. Operation we have succeeded. Ne ku nsonga eyo nga ngenda mu Bulango kanso Nalukola bakukutte kuwonya emisango gye wabadde ogenda okukola. Naye district security committee bwe yatudde assessment yakoze nga mbonna Nalukola eka yajja okumenya. Nalukola eka yabadde ajja okumenya munnamateeka Nalukola yabadde agenda okumenya amateeka. Katuve mu Bulango. Ye Uganda yaffe nabe babasajja be tulina be tutambula nabo bo balowooza nti bokka be bagezi mu Uganda wano era nti wali mulala mugezi era tewali mulala ateekeddwa kukola kintu okuggyako bo ate bo baagala entebe bajja gibeeramu ebbanga lyonna tewali mulala alina gibajjamu nolwekyo bajjawo buli ki-intimidating okubajjako obuyinza bajja kukikurashinga. Tuvulaba abainali babalese bannaabwe banga bo bakunyonyerezaawo abaifudisi nabaleko bamanyi bazanya kabadi kaabwe naye owaliyalite Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine Nalukola ye ne bamukolako ebikolwa bamukozeeko kubanga bamanyi ebyo bya ddala abatali baddala babalese. Wulira nno Kuraje bwagamba abaali baweereddwa ebibonerezo kkooti y'amagye byonna bisaziddwamu teyina buyinza bukola ekyo ti n'emisa ate si bantu bokka aba bulijjo nega n'abajaasi waliwo emisango kkooti eyo gyeteyina kuwozesa gye yali ewozesezza. Kanzijeyo keesi emu munnamateeka Aaron Kiiza avunaana ogw'okunyoomoola eyali kkooti y'amagye eyo akyakola ki mu kkomera gwe mwasalira emyezi 9 ako kamu akokubiri ku nsonga eyo lwaki nammwe mumenya amateeka agammwe ge muteekawo bandaga etteeka lyammwe
nti anyoomola kkooti eyo ekibonerezo ekisinga obunene nnaku 3 mwe mwamusiba ennaku 2 emyezi 3 nnaku 207 kwega mu kifo ekkooti yammwe eragira nti omuntu anyoomye kkooti ekibonerezo ekisingayo obunene mwezi gumu mwe mwamusiba emyezi 9. Ssemukadde bamusibye emeka? Eyo kkooti ate endala yekkirizibwa musiba ebbanga. I'm referring to precedent. Ssemukadde bamusibye emeka? Ssemukadde bamusibye kkooti yagaye emyaka 2. Ku musango ki? High Court. Ku musango ki? Wuliriza. High Court. High Court ekyayo okay, Medad ajja tunyonnyola is an honorable member Unagaye is an officer of court. Ekyajja kinyonnyola. Tugende ku kikyo. Etteeka libagamba mwezi gumu mwasiba myezi 9. Ekyokubiri kkooti yamenyawo ebibonerezo bye mwali muwadde abantu bonna mukyabakozi akimukomera. Soko netegereza ennyambala gye nyambaddemu. Oli jeno kitogi kimyufu. Ekya jeno kireke uniform yawa. Yamagye. Leero nekiyiza ali mukomera ly'amagye. Kkooti y'amagye yamusalira omusindika eyo. Yes. Kkooti y'amagye yamusalira. Ogwayo ne guggwa. Yagenda wa? Ali mukomera. Eryawa. Kkooti y'amagye gye yamusindika. Eryawa. Simanyi gye mwamuteeka gwe bw'otubuulira. Juzi yali mu kkooti. Bantu kyabajja bamwerekedde. Basirikale wa prison. Ab'ebibombola. Basirikale ba prison. Ab'ebibombola. Anti kane prison mwagiwa ebibombola. Okay, basirikale ba prison. Exactly. So tetuyina buyinza ku makomera ga prisons. Naye ate muyina obuyinza obusindikayo abantu. Yes, anti baabulina. Mwalina obuyinza obusindikayo abantu. Gazetted places of detention is a prison manned by Uganda Prisons Service. Ekibuzo ky'ombuuza kya prison service ekyokubiri Honorable Segona mujulizi wange bwe sikuweyo edemo nompaayo kyengenda okwogerako waliyo ate nejeno yaga no the minister wa justice and constitutional affairs yagamba Robert Mao. Yes, don't expect the prisons gates to be flung open. So yakyogera so should we say nti kati okubeerayo kw'abasibe bano not because of you prison yejemye? Oba ejemye oba ekoze etya, it's not for me to answer. You don't know. I have no right. Okay, on office of the president ayagala kuyamba anti batufuga bonna fenna information jinjagala kuwa omuntu bw'aba yayingira mu kkomera n'ekiwandiiko era bw'alaba agenda kuvaayo wateekawo ekiwandiiko ekimugjayo. So as we speak mu makomera mmera ge balimu wateekubawo ekiwandiiko either from the Attorney General or from Minister of Justice. There must be a document extracted from the court ruling. Igamba nti kaddu ne gundi ng'awandiikira prisons abo emisango gyabwe tigyaliwo bateebwe. But Segona omukwano nga mungi ne kuraiji bana basajja batutunda dda twadde twafadde nti olwaleero gubeera omusana ne gwamusana. Ate kubawo ekiwandiiko ekiwandiikiddwa prisons nti gundi bamwine woyina eyo kusinziira ekyebaddewo takyalina musango afulume. Kati awo commission of prisons wabateera naye si takkirizibwa nti kubanga constitutional court yalulinze yawulidde konsane wejjira
bagezezaako okuwandiika ebiwandiiko ebyo n'okubakomyawo mu kooti naye gavumenti etaddewo gye nandiise spirited fight abantu abo basigaleyo against the Supreme Court decision. Lwaki yali baleseyo? Anyway, my time takes enough to ninja kubuulira lwaki. So anti abadde ampa information. Okay. So mbadde nsaba tuyambe abatulaba. Society ebeera n'enkulembera. Mu nkulembera eyo mubaamu amateeka. Yes. Ate ndowooza kiri kyoga nti kooti yammwe tekyaliwo. Weeri naye obuyinza baabugikendeeza. Omuwandiisi omu yagamba nti the law minus power to enforce is a mere document. Kelson. Thank you, sir. Hans Kelson. Hans Kelson. Erinnya mbadde sirijjukira bulungi so nesaagala neetantale. Tofaayo ojja kunjigirako bingi. Nange nga bwe nkusomesa nti mbimanyi. Namba nga bwe nkusomesa n'ekyamagye nti the power of the state is the military. Namba 2, the law and the military can't be separated. Etteeka, amateeka n'amagye tuyinza byawula. Ko byawula gwe ataddewo amateeka tokyalina buyinza. Kuba any slightest challenge you crumble like a pack of cards. Awogezaako kugamba ki? Singa okola abamu ku balamuzi mu Supreme Court bwe bayogera. Omanyi abamu baatugira bati. Olaba benjira engalo. Bawawewula ne babalengezza. Ne batulengezza. Naye si bo mateeka ge gakikola. Musa. Basoma bye bayogera baali basoma tteeka kye ligamba. Tebaleeta birowoozo byabwe. Onaliwe Kaddu Mukasa. Ekyomukisa omulungi ate omubi nti amagye ga kano gasimutako mu ssomero. Ebigambo by'okozesa tubifuna mu nsa yaabyo. Okay? Abamu n'Olungereza twasinga abantu abo so tulutegeera bulungi. Ebigambo ebyakozesebwa in the true sense of the word kwali kugira kuti Kulengeza. Baatulengezza. Naye demokrasiya nga bwali kinsi yasigala etambula. Bw'olabira nti Uganda nywevu. Bw'olabira nti Uganda nywevu. Ebigambo byakozesebwa mu Supreme Court they could have led to a terrible crisis mu ggwanga muno. Naye nalaba CDF immediately yagamba nti this is unacceptable. N'agamba CIC nti baako mangu kyokolawo era tujja kituukako. No, CIC already yali akoze komenti ye. Yali surprised bwe yaveeyo mu Eastern okulambula n'asanga nga kooti esaze bweti. Yes. N'omutabani CDF n'agamba kino tetuyinza kikkiriza. You see, CDF si mutabani. CDF mutabani. Mutabani we Jeno Muhoozi. CDF wa UPDF. Kale. Thank you, Mr. Wambugu. Ndowooza mulaba bwe kiri ekizibu okudefendinga. You're not defending anything. Okay, gusenso. Ati muwulira kibaswaza okumuyita mutabani we. No. He's a CDF. Kati lwaki kiswaza? It's a biological fact. Onere Busozi nga muto wange ontano yakunsalamu. Ekintu ekyakolebwa yes balina obuyinza era kyobulaba nti ekiregero kyabwe kyatekebwa mu nkola naye omanyi seta yakugamba nti oli musiru okuvuma wabaawo ebirala byenjogera. Exactly. Mpunzise. Honorable Medad, mulemezza abaana mu kkomera abaasibwa eyali kooti y'amagye ebiseera ebyo buyinza bwe yayina. Kanenywere kakaawa. Yatubaggaliddeyo. Okusinziira ku General Craig agambye ne mukulu bamwine nti muyina okuwandiika ebiwandiiko oba okwe-extracting ebiwandiiko ebitwalirwa prison okusobola okuyimbula abasibe bano. Extracting. Extracting from court ebiwandiiko ebijjayo abasibe mu kkomera.
Honorable Medad uli munnamateeka munnamagye akikusomeseza wano kyolina okukola okutaasa abantu abo tonkubya musajja yakwotinze another law student yakwotinze minister wa justice another law student yes so ono njagala kukimujjako okay si kikye njagala okubeebaza ebirowoozo byemutadde ku mmeeza njagala mbeere wa mugaso gye muli mu nsi eno buli omu alina obukugu bwe nze bwe mpulira akakubye wabweru nkubira kulaije era kye nakugambidde nti wadde bo baagala Napoleonic fear ffe tuba respect olwa ofiisi zaabwe and that's what I prefer me yes naye bwetululira ebigenda mu maaso tubakuba emiggo tubbye waya z'amasanyalaze tuzibakube olaba kye beetaaga isi Napoleonic fear ate temulina watuwaabira poliisi gye mwandiwaabye ye wali sitowa yaki ya waya ezo nebifaanana bwe bityo okusooka kooti teyalengeza magye yagassa mu kifo kyago amagye gano era nga bwagambye nti the law and the military are inseparable kituufu because bw'obeera n'amagye nga tegaluŋŋamizibwa mateeka nsanga kulaije ono kati noonyayo abasajja bensinga obuwanvu kati yakulaije nyinza n'omuwa oluyinga bwenjagala naye bwe nsanga Felix mu kyambalo kino si nsonga muganda wange mukwano gwange naki muwuliriza nga olwo mpuliriza ofiisi ye gy'ayambadde gy'ayise nayo lwaki kubanga etteeka lyeryagibwa omuganda ow'edda alina enjogera egamba nti mugwanya bw'alifa buli alikwata ku munne alituga mutuge alitta mutte kye baali bategeeza mugwanya yali mulamuzi nga kabonero k'obwenkanya kabonero k'amateeka bwe muva ku mateeka buli omu anoonyawo gw'asobola n'amutuga kadde olina atakwagala ng'ayagala oveewo ofe bamwina omulina mulina kulaije omulina naye ng'ekibagaana mateeka era n'akikoze olaba yeekweka amateeka amanyi gamunoonya yes amateeka gamunoonya abantu batta Kaweesi abantu batta Meja Kigundu abantu batta Abiriga abantu bakuba Jeno Katumba Amala ne bamuttira omwana we ne bamukuba amasasi naye kugawukitwala nti w'emmundu w'amaanyi naye olumala okukuba bepa misinde kubanga waliwo amateeka olunaku lwe tusalawo okugamba nti tetujja kufugibwa amateeka oba okkiriziganya nago oba tokkiriziganya nago tugenda kuggwawo kulaije alina emmundu bwangwako akuba sasi naye nange bwe mbadde muvaako mabega nga alina emmundu ye agenda aleereeta nayo nga nina ejambiya ntema nsingo kubanga amateeka tugagyewo tukkaanye twagala okufugibwa amateeka oba tetwagala amateeka ge gateekawo amagye amateeka ge gawa amagye ekyokukola n'ekyobutakola okuva mu mwaka gwa 2025 nwana n'ekintu kino nga mbagamba nti ekkooti y'amagye baagiteekawo mu bukyamu infact balina n'okwebaza abalamuzi waliwo kyendowooza abalamuzi kye baalekayo palamenti teyalina buyinza mu kukola etteeka lya UPDF ate mwe mwaliyo teyalina buyinza kuteekamu kooti anything called a court ennyingo y'e2010 yalambika biki palamenti byegenda okukola mu kye bayita okuregulatinga UPDF okuluŋŋamya UPDF bateekamu okuwandiika amagye nga bagajja mu bitundu by'eggwanga lyonna ne bateekamu okudeployinga amagye ebweru wa Uganda ne bateekamu okukwasisa empisa n'okuteekawo organs and structures okukwasisa empisa amagye gennyini amagye nze bwe nzija wano n'enjogera ebitasaanidde engeri gye munkwasisaamu empisa kugamba oyo tadda ku BBS temusobola kumpita mu kakiiko akakwasisa empisa aka BBS munfuge nedda baradisi balina ebyabwe ebibafuga mukyala Babalanda akuyita n'akudisipulininga mu ngeri yaabwe
ffe bannamateeka ono kakati muwulidde nga naye ayogera ku byamateeka bw'akola ekintu ekikyamu akwotiza byamateeka law council temuyita nze bwenkola professional misconduct ekyo kimu bwe nsiruwala nenkuba mukyala wange oluyi ensonga ezo poliisi yezikolako law council tempita kati abalamuzi kye baali bagezaako okutegeeza bannaffe bano ne bawulira nga ababalengezza lwaki baagala napoleonic fear ffe tulina kutiibwa era bwenzija nveewo oba si kyo nkuyisaamu solido no nkuyisaamu eggaali abo bano balina solido owulidde kuba solido nenkwasa eriiso abalamuzi babagambasolido nja kinoonyerezaako era kyetaaga okunoonyerezaako abasajja bamwe ababba solido zaabwe tobalabye nga bazikubisa abantu nja kinoonyerezaako era kinoonyerezeeko kubanga tuzinoonya is not a weapon of issue kakati Honorable Kaddu Mukasa obuyinza obwabagibwako bwebwe obutaali bwabwe in the first place bwali bwabaweebwa mu bukyamu baali bwabaweebwa mu bukyamu saagala nagamba nti baabwewa naye ne mu ntaputa osobola okwewa ekintu ekitali kikyo kubanga ne bwoba osomye etteeka lya UPDF nga bwe liri first bwe baalikola bubi ensonga lwaki obuwaayiro obwo twabusazaamu ekyokubiri nabo baali babusussizza twali ekyokulabirako General Kulaije ayogedde nti bali abantu babasibira mu makomera ga prisons agali gazetted mutuufu mutuufu bano bo bwe babasindikayo kiri eri muzeeyi byabasajja okulaba okumanaginga ekkomera lye gazetted kyova olaba nti bano nabo baali bakola ensobi nakati nkimanyi bakyagikola bakyasiba abantu mu bifo ebitali gazetted ku kwota gaadi zaabwe singa otuukayo waliyo abasirikale abasibe manyi ndi mumanyi ekyokubiri bwogenda embuya yekangidde bwereere sebo mu gavumenti eno nkusinga eddaala ndi mu gavumenti manyi kyenkugamba kati nno ati wuliriza mukamawo ng'ayogera nze nali nsibiddwako ku kwota gaadi gw'obuuza nga ndi muyizi muto mu senior 3 nga n'ensonga byalulidde the regime has not changed ne constitution yaliwo ekizibu tebakugolola ttumba kisa kya katonda kyaliwo ate nabo baali bakimanyi bakikola mu bumenyi bw'amateeka I'm okay with it kyenjagala okutegeeza embuya olwaleero basibirayo abantu abaana baffe abanno bakavaayo ebyo byonna twagala tubitereeze by the way twatuuka tutya we tuli okutuuka we tuli amagye gaamala kutukolako fujjo ffe ba civilians ne tuzuukuka ne tugala mu kwetaasa by the way tulabyewo akawaayiro 25 bwe bakwata Dr. Besigye ne bamuzza Makindye bwe bamuzza mu high court ninga bannange akantu kano tusobola okukayitamu ne baga bajja kitwala nti kiri political ne tukirinnyako bwe batwala Lukwago kwagala omujja mu kaluluko bwa Lord Mayor nti kooti y'amagye yamusingisa omusango ogwa contempt of court tumwine nenkakomyawo bwe bakwatako abaziguluka ne tukazuukusiza ddala abasirikale baabwe babasibanga nga bwe baagala ne babasalira nga tetufaayo n'abamu ne bagenda ku firing squad bulungi abamu bateeka ne ku firing squad nga tebayise mu system ya kujulira nzikiriza n'endowooza egamba nti waliwo ebiteekwa okukolebwa mu magye okukwasisa abasirikale baabwe empisa olinga kyeyagamba command and control when you abuse it kasita mukikozesa obubi abantu ne mubabuzaako obusizo ne mutufuula nti ensi efugibwa magye omukadde w'entebe bwe yavaayo yagamba ensi tefugibwa balooya ensi tefugibwa balamuzi ninga kituufu tefugibwa baamagye abaamagye bano tufuga bafuge ensi efugibwa constitution abakutaputira constitution emirundi ebiri bakugambye constitutional court yakugamba
Supreme Court nekuddiramu kiki kyokola ekisooka oyina kubeera mugezi ekyokubiri oyina kubeera kwetoowaza obwetoowaze si bunafu obwetoowaze magezi noga kiki kye tuyinza okukola one nga tekimenya ssemateeka because bw'oteekawo akalombolombo k'okutyoboola ssemateeka tokayinaako monopoly n'omulala ajja kujja atyoboola ssemateeka naawe akutyoboleremu oba osetinze president ekyokubiri oba wejje from that high place wenkuweera ekitiibwa ne weeteeka mu bamenyi b'amateeka aba bulijjo neŋŋamba tuvuganye kati gwe noba ng'onsinga butendeke amaanyi ag'omu kifuba n'emmundu teweerabira ensonga eri eya General Kuraije gye yagambye abantu bano okubeera nzija mu kkomera kakati ekyo kyotegeera amateeka bw'oba ogategedde mu ngeri ya munguuba n'okitegeera nga mukoddomi wange Norbert Mao bwe yakyogera ye yagamba tewaliiwo kiragiro kigamba nti babate no omuntu amanyi amateeka atandikira mu constitution ennyingo eya 23 ekugamba buli muntu alina kubeera free omuntu yekka atabeera free yoyo ateereddwako emisango n'omuvunaana ng'amateeka bwe galagira abantu bano si be balina okuwa ensonga lwaki balina okubeera free abali mu makomera gavumenti yeyina okuwa ensonga lwaki tebali free era ebakutte ne basiba ng'amateeka bwe galagira bw'oba tosibye muntu ng'amateeka bwe galagira alina kuba free in fact kankuwa ekyokulabirako n'agambye nti oyingira nakiwandiiko ofuluma nakiwandiiko no not necessarily a precedent ebadde ya civil cases bamwine mubanja tugambe ng'ente yange gye mubanja ne muwaabira mu kooti ne bagamba nti bamwine akuwe miliyoni zo 3 ez'ente eyo ne zimulema kale miliyoni 10 kituufu kuba wenagendereyo okugula kwolwo ng'atubba 7 ne bagamba akuwe miliyoni zo 10 ne zimulema okusasula bwe ŋŋenda bwe mutwala mu kooti olunaku ne lukya 1 ekiragiro kye bamuwadde ne kiggwako nga tafunye kirala anta bamuta ekyokubiri emmere gye namusasulira mu kkomero okulya neggwayo kwega sente ze nasasula ez'okumuliisa akawunga ne ziggwayo kwolwo lwafuluma nga tewali kiwandiiko buli musibe ayingira mu kkomera era wano mwami by'abasajja n'abasajja be bwe badde bamenyera amateeka bamuwa ekiwandiiko warrant eyina expiry date expiry date bagamba mukomyewo mu kooti ku lunaku bwe luti bw'omukomyawo ne barenewinga laga kati muzzeeyo paka lunaku bwe luti buli lwe kiggwako n'aba nga tamuzizza mu kooti aba amukuumidde bweru w'amateeka kaakati bano nkugambye ebintu biri bibiri bagenda baga bano tebe extracting a degree nakyo si kyamagezi okukyogera bwotyo 1 court of appeal yatulungamya dda ku nsonga eyo with or without a decree a court order is a court order court order yaweebwa Supreme Court Attorney General yaliyo yakiikirirwa bulungi bulijjo yejjira by the way abamu bagenda bagamba omusango guno tiyaguwa maanyi yeetuukira mu kuguwoza kiri wakiwanukanga yeetuukira musajja watu n'alwana he just had a bad case and a bad client yalina omusango mubi ne client we nga mubi nitumuwangula enfunda 2 kaakati yaliwo mu kooti nga bawa ebiragiro toyinza kugamba nti bano tebe extractinze decree simanyi kooti kye yagamba era mu judgment yennyini yagamba finally we give the following orders biragiro si kusaba so Deputy Solicitor General ng'awandiika ebiragiro bye bamuwadde indeed n'abitwalira mukama we yensonga lwaki mukama we yasobola n'obituusa eri mukama we president ku ssimu n'oli naye n'abiwandiikako
ku Twitter oba X. Muzee obukadde tali ku X naawe yawandiika ebbaluwa yawandiika ebbaluwa tali ku X n'abiwandiikako ebbaluwa teyali ya bumanyi, teyalimu bukugu, naye yalimu ebirowoozo by'omukulembeze w'eggwanga. Ekyo kya mirundi ebiri. Ekisooka, abakulembeze balina okuyiga nti be balina okusembayo okwogera. Omukulembeze w'oyogerera oba okuŋŋaanyiza ebirowoozo ebiwera. Ekyokubiri nti ensi eyinza okukulaba obubi nti bw'oyogera ne bakulaba ng'anyoomoola, ate nga ssemateeka muwalayirira akugaana okunyomoola kkooti. Nze kyova olaba ne lwempanguddwa mu kkooti nga ndaba nti si kya bwenkanya, tomatidde simatidde, amateeka bagatapuse bubi, mbadde nsituka n'eggandula nga most obliged, nenga olunaku lujja kutuuka nammwe ndibakwasa, ne mbakwasa ndabe bwe bareactinga nga babawangudde. Kaakati kiki, kubanga era buli lwe njogera njagala mbe wa mugaso eri ensi. Okay. Mbawe amagezi mu kifo ky'okwekangabiriza, tuula wansi n'abamanyi ate obawe omukisa okunnyonnyola ebituufu. Okay. Okay? Tuvaawo tutya wano. Discipline mu magye, I'm the biggest consumer. Nze civilian. Nze atalina mundu kulayije bwe bamusanga tebamujiikiriza. Nze ne private yanjiikiriza. N'olwekyo njagala nnyo wabeereyo amagye discipline. Amagye gabeere disciplined. Kubanga bwe ganankuuma nga tegali disciplined ndi mu bulabe. Bwe ganaba tegali disciplined gajja kuntuusaako obulabe, gajja kunkuba solido. So oyinza otya okumaintaininga discipline mu magye nga tomenye mateeka. Ekisooka, abalamuzi baakuwa amakubo ag'enjawulo. Twala ekyokulabirako, okukozesa abantu abatamanyi mu kulamula emisango kikyamu. Tugambe olwaleero ne twekanga nti konyiwuyo atulumbye, afande Kulayije n'agasegona, pitaako kaddu mukasa, pitaako bamwine mukwate mundu mumusinga emimwa eminene mugende n'otuwaayo tugende mumusinga emimwa eminene mugende mwangange ekkonyi, tugende twaŋŋanga ekkonyi. Ekisooka oba ompadde omulimu ogutali gwange, nze sigusabangako. Ono bwe yalemwa okusoma amateeka yasalawo kulumba daba nalaba nga ab'amateeka balemereddwa embeera otyo webali n'embeera etutudde mu kifuba neŋŋamba nze kanumbe. Saagala mulemererwa embeera munsindika okulwanyisa kkonyi. Teyinza tulema, teyinza. Kyenjagala naye mwe bannamateeka embeera yabalema okutereeza ne batufuŋŋanamako ne badictator. Omulimu gwange kukuwa capacity gwe alina amaanyi mu kifuba. Ugenda olwane nani? Alina n'obukugu obwo bw'emmondo. Sayina amaanyi mu kifuba nalina bumalirivu. Obukugu bwe muwadde. Ono atuuse ku rank eno nga simutraininze. Mutaddemu ssente n'abeera trained. Juzi wali kitole gwano ng'oli mu ssomero ng'andire kapiteeni w'amagye kati oli ono nepankirako. Wandisigadde awo. Naye we najjira, we nakwatira. Omusajja owulidde namusanga kapiteeni. Kaakati Meja General. Nga kiva mu ssomero. We natuuka bwe nti nze obwongo bwange ne buconcentratinga ku kunoonya ssente. Kulayije atraininge ankuume. Ogwo omulimu ngumulekedde. Nange kye yakola naŋŋamba, by the way mbeebaza, simanyi oba wali anti mwe temuwa musolo, naye abawi b'omusolo bansomesa njiga amateeka, nange mbayambe mu ebyo. Abalamuzi baakuwa amakubo mw'olina okuyita okumaintaininga discipline nga tomenye mateeka mu kifo ky'okwekangabiriza.
Kale byebyo mubiwulidde bulungi ebya Medad Lubega Sseggona kali amaggwa ne banywanyi be baali nabo ebigambo nga bibagamba bannaffe Felix Kwarigye ne munne abalowooza nno ensi yaabwe n'abakolera kibaamala